theologian and I'm a Bible scholar. Kama favors when you. Nsome church history. Mweche mwenyumiriza nti mwine dembe lyokusinza. Ate it is not even scripture. Sichawandikiwa. Because buchange kanisa enebeerawo basebo ne banyabo ebadde ngeyita mu kuyiganyizibwa. It is very biblical and scripture for the church to be persecuted. Kiregeeza nti fenga nge kanisa tulekedwa okuva ne twogera ekituufu ne batusiba mu makomera ne batuyiganya. Awo Yesu ng'agamba nti yes yoyo mwana wange. Gino some church history. Go and read about the end of the apostles, the 12 apostles. Do you know what happened to Apostle Paul? He was beheaded through persecution because that is the gospel. Enjiri ebere etekeddwa okuyiganyizibwa. Kati mulekera omutima ky'okwekasa tusinza mu mire. Njagala abasebo ne banyabo tubeeko bye tugabana okusinzira ku video ya mukwano gwaffe oyo wa Bible College. Olwalero mbadde n'okuwa video ya muganda waffe Umaru eyali omusiraamu n'alokoka naye nzikiriza ngikuwa enkya ku Church Before Church. Olwalero kubanga nabasuubiza okukola ekitundu ekyokubiri malirize n'ekitundu kino. Nabadde nakola bisatu naye kamalirize n'ekitundu kino. Okusinzira ku video ya muganda waffe oyo agamba nti ekanisa okuba mu mirembe, ekanisa nga teyiganyizibwa, ekanisa nga abasumba tebasibibwa, tebattibwa, ekyo si kituufu okusinza ku Bayibuli, okusinza ku ye. Naye basebo ne banyabo njagala kubategeeza nti ekanisa teyitibwanga kutankuula ntalo, teyitibwanga kweyitira ntalo. Entalo ze zirumba ekanisa. Era ekanisa okuyiganyizibwa kwayo tekubaawo kubanga yalumbye bannabyabufuzi. Kubanga muganda waffe ebimu ku bibatawanya bambi balaba ekanisa terwanye entalo zaabwe. Bawulira ng'ekanisa etavuddeeyo okubalwanirira nga bo bannabyabufuzi. Naye nsaba kusinzira ku vidiyo eno ntegeeze bannabyabufuzi mwenna nti ekanisa teyitibwangako kulwana ntalo za byabufuzi. Mu Bayibuli yonna abatume boyogeddeko abattibwa, nsoomooza buli munnabyabufuzi yenna bw'ompaayo omutume yenna eyattibwa ng'attiddwa kubanga yayogedde ku byobufuzi oba kubanga yayingidde mu byobufuzi. Kabeere Mukama waffe Yesu Kristo yennyini tewaliyo olunaku na lumu lwe yalwanagana ne gavumenti ezaabangawo ng'alwana nazo ku nsonga y'ebyobukulembeze oba ebyobufuzi. Ekkanisa we tugirabira nga eringa egyemye ng'egyemedde gavumenti biba bikwata ku kusinza, biba bya mwoyo, biba bya buweereza. Bw'onoosoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'okutaano olunyiriri olw'29 bw'ova waggulu ojja kulaba nga abatume babatiisatiisa ne babagamba nti temuddamu kubuulira njiri, temuddamu kwogera mu linnya eryo. Ne bayimira ne bagamba nti tugondere mmwe oba tugondere Katonda. Awo wokka mu by'omwoyo, mu by'obuweereza, mu by'omwoyo, mu by'obuweereza wogenda okusanga ekkanisa nga ekuubagana ne gavumenti. Awasigadde wonna Bayibuli etukubiriza okugondera gavumenti eba eriwo. Eyo ye Bayibuli. Tewaliiwo walala wonna. Ojja kusanga nga abantu ba Katonda ba abaana ba Katonda b'ekkanisa ya Katonda okuviira ddala mu ndagaano enkadde nga okukuubagana kwa gavumenti oba okw'abakulembeze ba gavumenti n'abakulembeze b'ekkanisa nga bakuubagana ku bya buweereza, bya kusinza, bya mwoyo. Ojja kusanga Shadrach, Meshach n'Abedunego nga bagaanye okusinza ekibumbe. Ojja okusanga akakuubagano ka gavumenti oba aka kabaka awamu n'ekkanisa. Ojja kusanga Mulodokayi ng'agaanye okuvunnamira Kamani.
ojja kubasanga nga ebyo bwe bityo, naye tojja kusanga kanisa yonna mu Bayibuli oba omutume yenna nga bamusibye kubanga akubagana ne gavumenti mu byobufuzi oba mu byobukulembeze bwe. Tekiriyo mu Bayibuli. Okusinziira mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ye-12 olunya lwe-14, Bayibuli egamba nti mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutuukirivu awatali obusi wali aliraba Mukama. Era ojja kukisanga ne mu kitabo ky'Abaruumi essula ye-12 olunya lwa-28 bwe mba nga seerabidde. Kati eno y'ensobi gye tukola ng'Abakristaayo. Waliwo lwe tukola ebintu eby'obusiru ne tulowooza nti tuli ba mwoyo. Ekyokulabirako, omuntu n'obeera mu kifo nga ekkanisa eri wakati mu bantu we basula. Ekiro mu night prayer ne muleekaanya emizindaalo kumpi ebyalo 2. Bwe bajja ne babagambako ne mulyoka mugamba nti ekkanisa eri mu kuyigganyizibwa, abo tebaagala Yesu balimu emizimu. Nedda, ekyo muba mukoze kya busiru. N'osanga nga omulokole ali mu kulwana entalo ez'omubiri ezizze ku bubwe, n'alowooza nti bamuyigganya kubanga yalokose. Ekyo Yesu si kye yali ayogerako. Bayibuli egamba nti banaabakyawanga, banaabatulugunyanga okubalanga erinnya lyange, so si okubalanga ebyobufuzi, so si okubalanga ebintu eby'obusiru bye tukola eyo. Era entalo ezimu ze tuyingiramu ffe tulina okuzeemalira nga ne Kristo taziriimu, kubanga si za mwoyo, si za kigambo kya Katonda, si za njiri. Ebintu ebimu Bakristaayo tuleme kusoma nnyiriri nga tuziwunzise. Ekkanisa teteekebwangawo kulwana ntalo za byabufuzi. Ekkanisa okuyigganyizibwa kwayo kuyina kubanga bagiyigganya kubanga ebuulira Kristo, so si kubanga erumba bannabyabufuzi. Okusinziira ku Bayibuli, Bayibuli ekubiriza ekkanisa okugondera obukulembeze obuliwo. Naawe ampuliriza, naawe andaba, leero nga gwe mukulembeze, ekkanisa bagikubiriza okugondera. Bw'osoma Baruumi essula ye-13 okuva ku lunya olusooka mpaka ku lunyiriri, bassebo ne bannyabo, olw'omusanvu, etuuka Bayibuli n'okugamba, bw'onoosoma ne Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunya lwa 13 mpaka 17, Bayibuli etuuka n'okugamba nti abakulembeze abo abali mu gavumenti baweereza ba Katonda, na buli abajeemera aba ajeemedde Katonda. Eyo ye Bayibuli. Wuliriza nno ekyawandiikibwa ekyewuunyisa mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ye-13 olunyiriri olw'e-17. Kino ekyawandiikibwa nakisoma mu biseera bya lockdown ne neewuunya Bayibuli. Bayibuli esomesa mu Baebbulaniya 13:17, muwulirenga abo abafuga, mubagonderenga, kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe nga baliwoza bwe bakola, balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu, so si na kusinda, kubanga ekyo tekyandibagasizza mmwe. Nti abakulembeze bano abakulembera, abafuga, bwe tutabagondera ne baba nga basinda, ekyo tekitugasa. Eyo ye Bayibuli. Eyo ye Bayibuli. Eyo ye Bayibuli gye tuteekeddwa okusoma n'okwetegereza. Mwana wa Mukama mpuliriza, bwe bakukwata ne bakusiba kubanga ojeemedde gavumenti, Yesu tagenda kubibeeramu. Amakomera gonna Yesu gye yajja ba Peetero, gye yajja ba Pawulo, baali baabasibye lwa njiri, so si lwa bujeemu. Ekyo njagala mukitegeere. Amakomera gonna ageggula abasajja abatume ne bafuluma, baali tebaajeemedde gavumenti mu byabufuzi, baali baajeemedde gavumenti lwa njiri, lwa linnya lya Mukama waffe Yesu. Okutulugunyizibwa kwonna okutusuubizibwa, tekutusuubizibwa lwa mataka kubanga mulwanira ettaka, kutusuubizibwa lwa njiri, lwa njiri. N'olwekyo musajja wa Mukama Munanuupu, njagala kutegeeza,
ekkanisa tegenda kulwanirira kubanga oyagala bukulembeze. Ekkanisa tulinga bamagye abeera mu bukulembeze gwe tusabira. Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba bweti. Wuliriza ekyawandiikibwa ndowooza malirize n'ekyo. Timoseewo ekisooka essula 2 Timoseewo ekisooka essula 2 Bayibuli egamba bweti. Mu nsonyiwe ntuukewo mangu mangu. Timoseewo ekisooka essula 2. Owulirize Bayibuli eno bwegamba. Omanyi Bible College osobola okusomayo naye ate munange oteekwa okuba nga weetegereza bulungi. Bayibuli egamba bweti. Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Eyo ye Bayibuli, ekyo kyetugamba okukola. Ekyo kyetugamba okukola owooluganda. Ekyo kyetugamba okukola. Kakati nga mmaliriza, nina akantu jjo ke saakoonyeeko. Bwe twogera nti eggwanga lisobola okuba ekkanisa eyina emirembe ku mulembe bwe guti, abantu abasinga obungi mugamba nti eddembe oba emirembe giweebwa Katonda, kituufu. Naye nina ekibuuzo kyendeka leero. Eyayokya abajulizi ab'ennamugongo, eyayokya abajulizi b'ennamugongo abaagaana okusamira nga baagala okusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi, oli n'abakumako omuliro n'abookya. Ekibuuzo, Katonda yali waali yali taliiwo? Abaffe ekyo kye yakola yali abawadde eddembe ly'okusinza oba yali alibaggyeko? Bwe munaayanukula ekyo mujja kutegeera nti omukulembeze asobola okugaba eddembe ly'okusinza oba okulijja ku bantu.